embuzi zigenze mu ddwaliro ne zikyalira nnyini waazo. Abantu tebalowoozeza nti oba Nandolaavu ye yafunye obuzibu. Nange nsoose kudduka wa Nandolaavu ku peegi ze ne nkubirako awo mikwano gyange amasimu ne mbabuuza Nandolaavu ali bulungi? Nandolaavu taba nga baamuadmitize mu ddwaliro. Nandolaavu embuzi bwe zituukira okwesitula ne ziva ewaabwe ne zitambula mpola mpola ne ziyingira eddwaliro ne zituuka ku reception ne baziragirira omulwadde gy'ali. Oba zoogedde lulimi ki? Amawulire gali mu Uganda. Sisobola kikkiriza nti SMX nimukola eggulire lino. N'ekiri nkozesezza mbadde ntidde nga manyi Nandolaavu ye mulwadde, omuyimbi w'eggwanga. Yatukuba empologoma eyo n'agiteeka wali, n'atukuba embalaasi n'agiteeka wali, Kinnawolovu okyerabidde yakiteeka wali. Current oluyimba lw'alina baluyita embuzi. Ase embuzi y'omulaasi nedda ye lugenda lutya olw'embuzi? Embuzi simanya mbu teeka embuzi y'oku kikondo, embuzi y'oku kikondo, tekutula embuzi y'oku kikondo, embuzi ku nkondo, buli we lutyo lugenda. Oba ndukoze remix simanyi nakumanya. N'ekitututteyo eyo munnange, nze kinkozesezza eggulire lino eno lwakweraliikirako ku muyimbi w'eggwanga. Omuyimbi akubye embuzi, omuyimbi akubye Nawolovu, omuyimbi akubye embalaasi, omuyimbi akubye Kinnawolovu, kuba akafaananyi. Naye kati obuzibu tuli mulamanzaani ate nange nasiibye. Naye nakino kankiyiseewo. Kati mu mubanja mbizze embuzi n'embuzi ebyo yabimaze. Owali embuzi osobola oteekawo embizi mu abanyumirwa Kasuuna Bbeeni. Nyweza embizi yo ku nkondo, embizi ku nkondo. Kati embuzi actually ebisolo almost category ya bisolo 5: embalaasi, empologoma, Nawolovu, embuzi. Kati n'embizi ogigattako. Kwanti ajja kukuba mbuzi ate abagattireko n'embizi. Naye mumusaasire ng'omuntu akoowa. Akyalinayo girafu bagiyita batya mu Luganda? Akyalinayo zebra, akyalinayo ente. Ate ente yo gye tusuubira amangu. Tuno tugenda mu Yidi tusuubirayo awo ente mu bwangu. So embuzi zino eno baazikiriza okubeera nga ziraba omulwadde waazo naye zimaze okubeera nga zimulabako bwe zityo ne zisiibula. Munansonyi w'okukola egguliro lino naye mbadde nnoliisaawo. Kankusaba subscribe ngo ngende ku notification bell tujja kola mu missing updates naddanga zino. Gwa na business osobola tukulako ku enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera.